tuli mu bakayimbira dwa makina we tuli wano Andrew ne ensibuko izudde anjulide headmaster waffe ku Kampala yatuwa ebetu nyo ngo bwitibwa the road amazina n'atatugana baffe mpozi ekata mu June mulala kasule yakyalanga batutendeka omuzannyo ogwo okuba nti mulamu ata oba headmaster nabwaki ensibuko yabwe ffe yaffe ono kansooke wano owulira otya okusisi sanyusa sikati nange ntuuka ekiseera abantu bagenda bagwempita muzeeyi esanyu nga pitiri nkyayina muzeeyi wa ase ozaala naye okuza kirala ate n'okwaba amakulu owulira otya tubano mpulira tugamba ebitone abaana tubigendere abazadde tuleme gala kino tubaleke somesa tugezeeko kubanga mbadde na 77 n'okutuukusa kiki akalala tuyagala kubeera mukwata wano timbuuza akabuuzo kayeŋŋanda fe banyo kiboko waliwo omuzzukulu omulala headmaster waffe yatatugana kunyamize mubuuza njagala okubeera n'abantu bavumbula ate okukirungi tukinyumiza mwenziki ate webakyala interview oyogedde abantu ono yatutiba ekyejo ekitabe atyo n'atusobozesa okufuuka gye bamugambanga ng'ateekako banaabakubirayo mu oba gweoyagala genda kiki kyoyagala mbagambe naye yatuleta ate n'atuwa ebyaffe n'okubeera nga wagala wano tafanga maaso mukama ze weyongere akajange nga mukyalo amanya agange dali zinaabala ezinaabala teziranga oyo naye muzzukulu owulira otya okusisinkana mirimu gino olina kyewaza omusaba ki omukisa nange nfune ngendeko mukama abikuwa ate mwesewava nawe